nga bwe tuzze tulaba nti Kampiringisa National Rehabilitation Center kyekifo kyokka ekikuumirwamu abaana ababeera basingisiddwa emisango egy'enjawulo okutuusa lwe bamalayo ekibonerezo kyabwe. Akaseera we twakyaliridde ekifo kino nga kirina abaana 289 wabula ng'abawala kuliko 9 gwokka, ekitegeeza abasigadde 280 balenzi. Mu baana bano asingamu obuto wa myaka 14 gyokka. Eky'omukisa omulungi twafunye akaseera ne tuwaayamu naye. Oluvannyuma lw'okutubuulira ebimukwatako bye tutagenda kubuulira olw'emyaka gye, twamubuuziza engeri gye yatuukamu mu kifo kino. Nga tetunnatuukayo, kino amateeka ne bwe tukikugamba tuba tetugamenye. Mu bazadde be ye mwana ow'omusanvu ku baana 7, ekitegeeza ye yali omuggalanda mu kiseera kye yakwatibwamu ng'alina emyaka 13 gyokka. Kato, wava otya ewaka okugenda ku street? Kale, erinnya katumuwe erya Kato osobole bulungi okugoberera emboozi ye. Atugambye nti azaalibwa Buluuli mu disitulikiti y'e Nakasongola nga bw'omanyi ensi eno maama waabwe yabaleka ewaka n'agenda okunoonya ensimbi oluvannyuma lwa kitaabwe okugenda n'atadda. Bwe batyo baasigala n'omutaata omuto kyokka naye ng'abatuntuza okukira eky'oku ttale nga kw'otadde n'obutabawa mmere kati nga ku njala kw'ogatta ate emiggo egy'olutatadde. Ekyokkola omwana ono mu myaka egyo ndowooza naawe obeera okimanyi. Navaayo waka nga tatankuba nenzira ku street. Ku nguudo zino yasangayo abaana abamusinga mu myaka kati mu kusobola okukwatagana nabo yalina okubakolera omulimu ogw'okubeera nga bamutuma era mu kusooka bamuwa gwa mbega. Nga nze agenda nendaba nti oba waneeno weebiri nti oba tewali. Nga bwe ngenda nendaba oba gyebiri we nasanga emmotoka nagenda ne mbagamba. Katolindako nga biki by'olaba oba weebiri walabanga biki? Ebyokubba ng'eby'empuntu. Kyokka ng'abegedde akabanga naye yayiga obubbi era naye n'atandika okubba. So ng'ogenda n'olaba ebintu n'ojja n'obagamba weemulabye kati awo ne mugenda? Ne tubba. Bwe tubitwala nga tutunda oba tusanzeeyo byuma nga tubitwala nga tutunda we tufuna ssente nga tugula ebyokulya. Enjala ye yabalumanga ne mubba. Nga bwe bagamba nti ennaku z'omubbi tezitera kusokka 40. Lwali teruli busa ne bamukwata ng'abbye sayidi mmira y'emmotoka. Nga twankamala ogimenya omusajja n'awulira n'ajja n'atukwata. Twali tudduka okgenda kwe kutukwata n'agamba simuwa batuddira ebintu bulijjo. Ne tugamba ye nze abadde akola ki? Nze abadde atambula nga ndaba nti oba wano waliwo ebintu ebyokola ki ebyokubba. Ng'agamba nti tugenda ku poliisi. Nange saali mubi nenzikiriza. Nga bamaze okumukwata yali tasobola kwogera nti alina banne b'akola nabo era be bamutuma. Kyokka olw'obuto bwe teyasereka busirisi. Ekituufu yali talina gwe yali amanyiko linnya ekiwejjowejjo mu kaduukulu ka poliisi. Twali abantu 6 nga naye bo bansingako amannya gaabwe nga sigamanyi. Nze lyange lye nnawaayo. Eno gye yaggyibwa n'atwalibwa mu kkooti era nga bwe bibeera ne bamusomera omusango gwe nga mu butuufu gwamusinga olw'okuba bamusanga n'ekizibiti. Omulamuzi yamuwa ekibonerezo kya kusibibwa emyezi 7 nga tebalina kifo kirala kyonna kye balina kumuleetamu okuggyako eky'e Kampiringisa. Nga nkwata ebyange nga mbiteeka mu kaveera. Olwabiteeka mu kaveera nga tutuula ku pikipiki ng'endeeta paka wano. Twatuukira wali eri mu ofiisi. Mwalimu anko ne madam ng'ayita abaana bali awo wabweru ng'abagamba mugende muleetereyo omwana ono ekyokulya, enjala eyinza okuba ekola kyemuluma. Nga bagenda bandeetera emmere nga njirya. Olwamala ogirya n'ayita Pavin n'agamba Pavin nti twala omwana oyo ewa mu ddoomu. Ng'agamba nti oba oyagala ofuluma wabweru oba oyagala okunaaba nze gw'ogamba. Olw'okuba mwana era n'embeera ye simbi n'akatono bw'omutunuulira era abudaabudibwa bulungi asobole okufuuka omuntu omulungi ng'amazeeko ekibonerezo kye naye alina ekimusumbuwa
Kati wano wooli ki ky'osubwa muli obulira osubwa ki? Nsubwa kubeera na maama gwe njagala okubeera naye kubanga soogerangako naye simuwulizangako. Osubwa maama? Tunoonye maama. Bwe tubuuzizza akulira ekifo kino atubuulidde nga bwe bakkiriza okukyalira abaana abato wabula ye tafunangayo muntu weewaabwe amukyalira kabe kasinge nga tewali n'amanyi nti musajja wattu yakwatibwa n'okukwatibwa. Ate taata oli omuto gwe wabeeranga naye? Taata omuto naye siyina nnamba ye. Era mubuuzizza ekiddako ng'ekibonerezo kyo kiweddeko kubanga kibulako myezi bwezi. Eyakolanga ku fayiro yange yagamba munne ajja noonyerezaako. Era waliyo n'olunaku awo lwe yakubirako Francis. N'amugamba nti mpa ku mwana oyo njogereko naye kwe kuwoogera naye. N'agamba nti nno nkyafuba nnyo okunoonyereza ndabike nga nfuna ki maama wo. N'agamba nti nno waali bamufunye alinkubye. Wano akulira ekifo kino Theopista Mutoolo wasabidde abazadde okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana kubanga singa musajja wattu bazadde be tebaamulekaawo osanga teyandituuse mu mbeera eno. Kubanga abaana bennyini batugamba nti at times badduka waka ne bagenda okunoonya emmere tebalina kyakulya waka. Abazadde abalala bakola separation tebakyali n'abasajja baabwe n'amaka gaabwe. Oba bataata bagenda oba maama babasigala bokka nga tebasobola okulabirira abaana. And most of the children abali wano abasinga obungi tebasoma. Omwana akugamba nti school fees teyaliiyo waka era n'emmere teriiyo era times ne taata omala emyezi ng'emmeka nga taata tomulabako waka. Kati olunaku olw'enkya tugenda kulaba abaana bano ebimu ku bintu bye bakola ebibabeezaawo naddala emirimu gy'omu mutwe nga bali mu kifo kino ekibayamba n'okubamalako ekiwuubaalo n'okwennyika mu nkuyanja y'ebirowoozo ku myaka gino. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV. Ali bulungi.